Embeera ekedde ya bbugumu ku kitebe ky'ekibiina ki People's Front for Freedom bwe babadde batongoza enteekateeka y'okugaba empapula eri abo abeegwanyiza okukwatira ekibiina bendera ku mitendera egy'enjawulo. Engoma kw'ossa amazina g'ekinnansi gabadde geefuza ekitebe kyonna. Abalala bazze n'abawagizi baabwe nga bwe bayise ebivvulu. Ebipande bya bwegwanyiza obukulembeze mu bitundu eby'enjawulo bibadde bitimbiddwa okwetooloola ekitebe kyonna nga n'abandi banekaanekanye mu mijoozi gyabo be bawagira. Roland Kajinda Mugume ngono yeegwanyiza ekifo ky'obubaka bwa munisipali ey'Elukunjiri ne Asnas Nyakato nga yeegwanyiza eky'abakyala b'e Hoima mu palamenti be basoose okussayo okusaba kwabwe. Bano batubuulidde ng'essira bye bagenda okusinga okulissa ku nfuga ey'amateeka kw'ossa n'okulwanyisa okulinyirira eddembe ly'obuntu. Ffe tugenda nga tusayininga petition mu ggwanga lyonna ng'abantu abaagalira ddala ensi yonna erabe Kano Kizza Besigye ali mukomera talina musango. Bagamba nti singa baweebwa omukisa okukiikirira abantu baabwe si baakuddamu kwejjusa. Mu nsonga ezenfrontinga mu manifesto yange is to ensure that mu kisanja ekijja kya 2026-2031 abantu ba Bunyoro baweebwa public university. Nena kizudde nti omulundi guno ife nga ffe badde ate bawa bali omukisa naffe tusobola okwetaba mu byobufuzi ebiyinza okukulaakulanya eggwanga lyaffe. Ku lw'obulungi bw'omukyala, ku lw'obulungi bw'omuntu wa bulijjo awo wenyimiridde bali abakyala abafiira musanya ebyenkulaakulana ebyobulamu ebyenjigiriza awo wenyimiridde ku lw'omuntu wa bulijjo. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu PFF Michael Kabaziguluka alambuludde enteekateeka eno bw'egenda okukolebwamu. Empapula zino tuzisaasanyiza ku disitulikiti ez'enjawulo. Tetusuubira bava mu bitundu ebyenjawulo bonna okuddukira ku kitebe wano e Kampala. Wabula wano tukkiriza ab'omu Kampala, bakansala b'omu Kampala okujja wano. Naye ba MP bonna, ba district chairperson bonna ne bameeya ab'ebibuga ebirala bo tubaagala wano. Ono atubulidde birina okugobererwa eri abo bonna abeegwanyisa okukwatira ekibiina bendera. Akakwakulizo kaffe nnamba emu oteekwa kuba memba wa kibiina era kaadi yekufuula memba w'ekibiina. Ebisaanyizo ebirala biri mu mateeka nti oteekwa kuba mulonzi, oteekwa kuba Munnayuganda, oteekwa nga bazaalibwa mu Uganda ku kifo ky'obwa pulezidenti. Mu bifo ebirimu abantu abasukka mu omu, akakiiko bano kakubateeka mu kasengejja okufuna omuntu omutuufu ku kifo ekyo. Okusookera ddala tujja kusaba abo bonna abeeyagaliza ebifo okusooka okutuula bo nga bo bagezeeko okukaanya kwani ku bonna gwe balowooza alina enkizo ku munne asaanidde okukwata bendera. Wadde guli gutya okwesimba ku kifo kyonna waliwo omutemwa gw'ensimbi oguteereddwawo. Eyeegwanyiza ekifo ky'obukulembeze bw'eggwanga oba pulezidenti wakuwa obukadde 2, ababaka ba paalamenti bakusasula $50,000, Lord Mayor $50,000, bameeya b'ebibuga $50,000, bakansala ba LC ey'okutaano $2.5, bakansala ba LC ey'okusatu $1,000. Kitegeerekese nti yenna ayagala okwegatta ku kibiina kino era aweebwe kkaadi alina okusasula $50,000. Okusinza akakiiko k'ebyokulonda mu PFF, enteekateeka y'okugaba empapula yakomekerezebwa nga 31 omwezi ogujja.